nabalabye nani mwabadde ne mukwano gwange bijirwa ne mulyoka mukwata Yusufu Nsibambi ne mumusimulizaako ettoomi ate ttoomi ki ne mumusiiga obuso bwa buli kala ne mumala ne mumusuula mu kasero njagala kubabuulira bijirwa yagambye mwatuze n'okugamba nti Nsibambi tabangako looya naye wandagaano ne muduka n'okugamba nti Nsibambi yali tasobola kubeera makerere ng'ate looya wa Besigye nanti mbu yali mukozi wa gavumenti ne mwebuuza n'okwebuuza nti Nsibambi yasomerawo amateeka atagamanyi Nsibambi waali kyaziza bijirwa yadde akyebuuza Nsibambi waali anti wabadde otekomuwabula gwe nga munnamawulire kati nze njagala kuba wabula Nsibambi waali tuteekwa kumusaasira busaasizi nga twebuuza kiki ekyatuuka ku Nsibambi Nsibambi ye yali lead counsel w'abalooyazi ba Besigye mwaka ki gavumenti ya Besigye ya mwami Museveni yaggula ku Kizza Besigye emisango egiwera 150 kujonna emisango egiwera 150 egikunukiriza mu 150 tekuliiko musango n'ogu Besigye gwe yawoza ate ne gumusinga buli musango gwonna ba Nsibambi batuuzanga abajulizi abajjanga okuwa ku Besigye emisango ne basobya kajojijogi w'ebibuuzo wona osizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiidde olwaza n'okusomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza Uganda nyangu ennaku zino sente zafuuse sente waavu bungi amafuta buli wegalinnya buli kimu kirinnya waavu ennaku zino emirimu sikyagiraba saagala kulimba ate ng'abantu bizibu ku ttaka babifuna naye sente tebayina bingi nnyo naye sente teziriiwo so ndagibuuza abantu banyabo ne baseba abatulaba era abatuwuliriza yonna gye musinziira mbalamusizza njagala kwebaza abatono ennyo abatuwa ku mirimu n'abatuwa ku sente mwebale kuba ate abatuwa emirimu bo batuwa emirimu gyabwe ne tukola si ffe tusinga okuba abagezi mu bagikola naye ffe gye twenyumiririzaamu kiri eki nti tuli beesimbu mu bye tukola era omulimu gwe bwe gutulema sente ze tulya ziba za consultation zo eziri non-refundable bompe emitwalo 2 aga consultation ezo tezikomawo naye zino ez'ebirala bwe biba biganye nga kinnemye ezo nzisese ate ng'otaddemu sente olumu otaddemu ogenze ku poliisi otaddemu ogenze wano mu nkola yange ezo nzizza nze sizizza bana zitaddemu dda era y'ensonga lwaki nti ate abantu bangi banneesiga naye njagala kwebaza abalina be bayambye omuntu yenna gw'oyambye okuba obulungi kikulu omuntu gwe wayambye okulya ekyeggulo kojja nkikugamba buli lunaku era njagala kikujjukiza bw'oba olina 10,000 bw'oba osuubira ng'ojja kufuna endala 2 akawungeezi ez'ebbiri baako gw'oziwa tomanya ate osobola okufuna 5 mu kifo kye2 z'obadde osuubira naye oba tosuubira kufuna 2,000 ndala kawungeezi ku 2 gabako 5 osigaze 1,500 bwe kiba kisoboka gabako 10,000 osigaze mmeka 10,000 tetugaba nti kubanga tulina abaganda bagamba nti okuddiza guba mwoyo omukazi omunafu asala ku nnimiro ye naddiza ensiko asala ku nnimiro ye kikyategeeza naddiza ensiko binja bikuvunula nga nzize naye ate bale bagamba nti okuddiza guba mwoyo n'owuwa akola ki akumma omukazi omunafu asala ku lusuku lwe naddiza ensiko lwaki omukazi omunafu asala ku lusuku lwe naddiza ensiko olusuku luba lunene kati olw'okuba munafu alimako katundu ekitundu ekirala n'akirekera ki n'akirekera ensiko naye bwe kiba kati eno so okugaba tekitegeeza nti olina okugaba kitegeeza oyo omuntu alina omutima era amanyi nti okubanga tolina kizibu ky'amaanyi so nze bwentyo bwe ngaba sigaba lwakuba nnina naye mmanyi kyekitegeeza okubanga tolina kyenva nkwata akatono kenya ne bwe mba nina omutwalo gumu wakiri ne ngugabana n'oyo gwendaba nti olwayo takola ki talina lwakuba ennaku zino waliwo mukwano gwange annemesezza okugaba omanyi nze nasoma amateeka ate sigokka nina n'enkola yaffe eri endala ey'ekiddugavu gye mbeeramu eya sayansi kati omuntu y'omu akozesa layini ez'enjawulo n'ampandiikira obubaka naye bw'ogenda obusoma kati ffe nga bannamateeka
nga kumpi bufaanagana yabo busoma bwoti omanya nti kati buno bwono enjajja kweyita Sekanjako luli eyite Anodi lunagambe nti musirikale ku ssomero lya Vision for Africa luli agambe nti abeera Kayanja luli agambe nti student egindi kati ate yanemesa okugaba so mbanjagala njogere n'omuntu genuinely so n'abafunye ebizibu ebitali bimu mbasaasidde abafunye ebirungi mu bulungi basanyukiddeko. Okay. Nina wa traffic gwe nasanze awo nga nyinamu 10 kati inangamba oba bobo ina amazzi namuga nyina 3 nangamba mpaka 10 osigaze 2 teyansabye mbulu okuba nti abo nga tebasangika mu Uganda wano wa traffic ate kati nagamba nti onyimiriza sina mateka gemmenye ga ku luguudo nga tebasangika abasirikale ba traffic ennaku zino bwakuyimiriza nebwoba tolina tteeka lyomenye ayagala sente olw'okubanga etteeka limugamba anti emisango gyamwe gwe kyotamanya emisango gyamwe egya traffic egya traffic offences omusirikale ye mujulizi omusirikale akukwata ye mujulizi yesobola kigiri ku EPS express penalty system era ye bwakutunulira bwati ayinza okulaba bwati nagandi Matia Sekanjako abadde tasibye mu sipi najjayo ekipapula najjuzaamu ati ekyamazima nkusanze tosibye mu sipi naye bondabye n'ogukola ki n'oguteekayo kati ekyo kimumala kati goyinza okwewaana nti toyina musango gozizza ku kkubo naye bwakuba omukono bwati nagamba nti omusipi ogusibye nkulaba oba nagamba nti nkulabye ng'oyogera ku ssimu teyeetaaga bujulizi bulala bwonna ye bwagamba nti nkulabye ng'oyogera ku ssimu kuba ate essimu ebamu mu mmotoka ng'eryawo ku dashboard gwe ng'eye woogitereka taga nti nkulabye ng'oyogera ku ssimu n'alyoka awandiika kati ng'eyali yandeeseeko olunderevu ebitala byata wakati mukutu omanya emmotoka zibeera nnyingi enguudo za Uganda ziri awo tezitegeerekeka n'ensimbula kati wakati awo mu junction wakati ne biddamu ne bikwata nanga nti oyise mu bitala nga bikukutte ne mugabo yadde byatadde dda naye andita kipapula konze kireete bwe yajja n'amaana agamba genda naye senga yakulemerako yali ajja kulya kireete nze ate kati nzimba nkayana naye anti yali ajja kikuba ati batumalira nnyo obudde yali ajja kikuba tukananga n'omusirikale naye manya bakuba ba traffic abamu baba batuufu gwe nti wa traffic asobola okuyimiriza emmotoka sayidi zino ne zimalira kikabiri nga ziyimiridde ng'ayita ziri ne kati Kyaligonza yali mukyamu be bali mu buyinza sewandaje era osaasira omuntu bw'omusanganga ng'alina obuyinza bw'olaba ng'omuntu ng'alina ebintu bisatu nga takyabiina ng'alina emmundu ng'alina ssente ng'alina obuyinza naye nga yeeyisanga omuntu omulamu bw'oba olina 15 nga z'ogenda okulya ekyemisana zimuwe gwe osiiba enjala ebyo by'ebintu ebiwaga omuntu sewandaje kojja nabalabye nani mwabadde ne mukwano gwange bijjirwa ne mulyoka mukwata Yusufu Nsibambi ne mumusimulizaako ettoomi ate ettoomi ki ne mumusiiga obuso bwa buli kala ne mumala ne mumusuula mu kasero njagala kubabuulira bijjirwa yagambye mwatuze n'okugamba nti Nsibambi tabangako looya naye wandagaano ne muduka n'okugamba nti Nsibambi yali tasobola kubeera Makerere ng'ate looya wa Besigye nanti mbu yali mukozi wa gavumenti ne mwebuuza n'okwebuuza nti Nsibambi yasomerawo amateeka atagamanyi Nsibambi waali tetwabuzakyazza bijjulo yadde akyebuuza tetwadde mu discussion Nsibambi waali anti wabadde otekomuwabula gwe nga munnamawulire ate mpabula waali kati nze njagala kubawabula Nsibambi waali tuteekwa kumusaasira busaasizi nga twebuuza kiki ekyatuuka ku Nsibambi Nsibambi ye yali lead counsel w'abalooyazi ba Besigye mwaka ki gavumenti ya Besigye ya Mwami Museveni yaggula ku Kizza Besigye emisango egiwera 15 kugyonna emisango egiwera 15 egikunukiriza mu 15 tekuliiko musango n'ogu Besigye gwe yawoza ate ne gumusinga buli musango gwonna Nsibambi baatuuzanga abajulizi abajjanga okuba ku Besigye emisango ne basobya kajogijogi w'ebibuuzo bwe kwatuukanga ku ludda lwa Besigye nga Besigye anti koteekwa options 3 osobola okwewozaako nga tolayidde osobola okwewozaako ng'olayidde oba okusalawo okusirika
kati emisango nga tolayidde bangola yedde kyawukana kitya bwewozaako nga tolayidde nga tokubye ekirayiro tewali akubuuza bibuuzo ku ludda luli olukuwawaabira kooti etula butunuzi mu bujulizi bwo bw'owadde tekukubisa kibuuzo tekuwa kiki tebakubuuza bibuuzo ne kooti tekuwa biki bibuuzo naye obuzibu bwe buli kati omulala bwewozaako ng'olayidde n'okwata ekirayiro okwata either Quran oba okwata bayibuli kati obuzibu obuliwo nti ffe abatakkiririza mu bitabo tewaliiwo kirayiro kyaffe kyetukuba mu kooti okitegedde naye ng'ate ffe ebitabo tetubikkiririzaamu kubanga oliagamba bayibuli egambye Quran eyogedde so tuli ku nsibambi kati bw'ogenda okwewozaako ng'olayidde omuwaabi wa gavumenti akubuuza ebibuuzo n'omulamuzi akubuuza ebibuuzo osobola okusalawo okusirika emisango gyonna Besigye balooyazi be babeeranga bamaze okukuba ebituli mu bujulizi teyawozaako yasalangawo okusirika busirisi bw'ati yo kooti esalewo balooyazi be baani Nsibambi Yusufu y'omu ku balooyazi ba Besigye era omusango gwasinga okujjayo Besigye nga bwe walabye Mpanga avaayo ku luno ng'abuuza munnamateeka Nsibambi lwero lwe baleeta omusajja oyo yali Buteera kati yabaddeko Deputy Chief Justice ye yaleeta Kyakuwa omuwala oyo Kyakuwa eyali avunaana Besigye omusango gw'okureepi Besigye yamureepinga nga bamuteekako ebijoowo bwe bati nga bamuwayalinga ogwo gwe musango gwajjayo Nsibambi ne ku university mukugu mu contract buli muntu n'amanya ne business law buli muntu n'amanya nti Nsibambi yali wakabi nnyo okitegedde kati kankubuulireko mwagenda ne mugamba nti Nsibambi yali mukozi wa gavumenti nga tayinza kubeera lawyer waani wa dokita naye gye mwatanga justification okubuulira abatulaba nti Besigye taliiwo kati kankubuulire ku ttiimu ya Besigye kati emuwolereza emisango kuliko balawyers aba kuliko omwami Ernest Kalibala Ernest Kalibala musomesa asomesa ku School of Law Makerere yes asomesa the law of evidence asomesa contract asomesa sub course seziwere 5 e Makerere ku university ne mwami Mpanga yasomesa intellectual property e Makerere ku university ogwala byasunya omusajja ebibuuzo ebyo byakajjoji so kiri kye mwabadde mugamba tusobola kubeera mukozi wa gavumenti ate n'owolerezaani Besigye ekyo ssebo nakyo mukimanye ekikyamu Mpanga ne Ernest Kalibala basomesa b'amateeka e Makerere gyensoma so Nsibambi siro yawa contract Kalibala kati wali akoma mu yasiri okusomesa awo akoma mu yasiri eno mu yafo gyendi talinayo course unity naye ate Mpanga oli mu yafo ya 5 yafo tumala emyaka ena musomena ogwokutaano tugusoma ku LDC kati ate ye Mpanga atandikira mu yasiri n'asomesa paka mu yafo Kalibala ava mu yawanu n'akoma mu yasiri so kiri kyabadde mugamba nti atasobola kusomesa Makerere ng'ate simanyi mukozi wa gavumenti sebo mwabadde mumusiiga kasa ekirala kyenjagala mumanye Yusufu Nsibambi ng'akyali mulenzi muto yakava ku university ye yali company secretary owa company gye bayitanga Greenland Group of Companies yali nannyini Greenland Bank Limited gavumenti gye yakola ki gye yajjawo era mweyo mwe yabeerera lawyer wa Gaddafi kyo kyemwayogedde kituufu bwe yali ajja wano okugula National Housing and Construction Corporation n'ebirala sebo kakati awo ndowooza sebo kati otegedde olulala sebo omusajja wojja kumuwabula so Nsibambi jijula tudde wali kasana n'abagambi yatukola bubi atukozeeko ebikolobero bingi ng'okuwagira etteeka eritalina kyalina naye awo mwami Abudu Katuntu yatuyamba n'amutusomeseza amateeka ate nze ne kinnuma nnyo omanyi nze engeri gye nsomedde amateeka e Makerere bwendaba omuntu nga yeetadde mu kifaananyi ekinafuya Makerere ani aladde anafuya Makerere obusungu bunkwata Nsibambi Nsibambi mbadde manyi bijula nti nedda Nsibambi we yeeteeka anafuya Makerere yanafuya Makerere Makerere teyinza kuleeta bantu bafaanana bwe batyo lawyer w'amateeka
ng'asome omusajja lawyer practicing the bank eddene omusomesa w'amateeka eyali company secretary abadde omubaka wa parliament ne bakukuba akalulu just emyaka 5 n'okukuluma bwotyo Grand Road alina ebyapa 14 mu Kampala naye ate mu byapa temwakute omwaganya okuyingirawo kubanga nzaawe nina obuzibu bwange era sikakasa nti ebyo byapa nsibambi abirina yali atufera bufezi yali mu bino ebirenze ebigule binakugamba abagula ebisumuluzo by'emmotoka Naawuba ku mazzi buli kaseera nga bulafuna emitwalo gye 15 agenda n'apangisa akamotoka ate waba ne mukwano gwe nga Matiya Sekanja buli wayagala okutambulamu mpa ku mmotoka njateekamu dikini ng'ateekamu ng'agenda ye eri buli gy'agenda bamulaba yeye mugagga buli gy'agenda eri bala mmotoka buli wajja yeyo jaddiramu sijja afuna akamotoka ke so nsibambi yanze okubeera nga ekyamazima ng'alimu abo bavuga talina ssente na bino byabadde atulimba mbu simanyi alina abaana bavuga Lamborghini simanyi basomerawo abyo bina ng'ali mu kwesudiya bwesudiya yatukoze bubi so Bujulu yamutaddeko ekigere kiri kyennyini naye ekigere bwe yalinye wabadde yalinye wafu awo yalinye nange mbadde tukukuva ni mugamba Nsibambi yatukoze ebikyamu bingi yejegudde nnyo naye Bujulu yalinye yabadde amuwaayiriza kati tusookeko wa yagala bafutusojja abalabe nga balumba Bishop Kazimba naye kakati kankubuuze kojja wakyabeerawo olunaku lwetulawo twogere ku bafuuti soja ate gwe embeera gigawe wagirabye kati tulinganga abajja okudda wano ku seeti olumu ojja kutuyita wano tubeere wano ku seeti twogere ku mukwano gwange ono ow'emimwa eminene Bad Black nti yawemudde waliwo abantu oba mwannyinaze gundi Stella Nyanzi kale Fulufiga katumuleke Stella Nyanzi twogere ku mwannyinaze Stella Nyanzi nti yakuwemudde ekyo tikyakola mawulire kati bafuutu soja okuvayo bavume Kazimba Mugalu oba bavume omuntu omulala ina ekyo tikyatukolera mawulire ekikola amawulire kati ate nga tebamuvumye nga yayogedde ebigambo ne bavayo ne babikomendingako oba ne babaganyako ebirowoozo ekyo kitukolera amawulire fuutu soja era nze olina waba mukulu wange nga yefudde fuutu soja n'okuseka mumusekerera mutona bwendi kati kali kato kange kwalaba gye twagenda Nanzi gendi oyo muto nedda sebo oyo muto wange oyo muto wange muddala n'okumuweerera namuweererako yes n'okumusitula nalinganga musitula muto wange ddala alina ebizibu ebirala ebimutawanya alina ebizibu ebirala ebimutawanya ate sikyalo anti agiramu bino ecupa eyo oba ogiteeka ku mutwe ate nga tolya bulungi ng'ate tolya bulungi kati walaba wakati alinaawo mukyala bali baali baana baffe mu Bwalaba awakati alinaawo mukyala anti kansala eyeggomba eyeggomba eyo gyali kansala kati ate n'avaayo n'ajja wano kati omukyala n'asigalayo eri eggomba so omukulu yalina abakyala 2 gwolaba naye yali fuutu soja okuvuma obuvumi takiinaamu budde era ye muntu nze anvuma kinyiiza kuba nteka omwana okula Nsibambi okimanyi nti naye yayingidde nga bafuutu soja manye envuma gye yavumyemu omulonzi anti bafuutu soja buli wamu gye bali naye wawulidde ekivumo kye yavumye kinene nnyo kyo tolaba nti yalinoonese era kyensonga lwaki nze neeta by the way kankubuulireko mpulopozinga olunaku lw'enkya kuba ngenda kukwata ku luguudo njagala kukwatako ku luguudo olwo Masaka ngendeko awo ewa gundi ewa Yusufu Nsibambi ku Jaliya City ne bwe nze seetaaga kutuuka ku Jaliya City ne bwe mbasikidde ku Jaliya City ne nyambuka wano awakaawe ne ŋŋendako awo watera okutambulira bw'ati abakulu bajja kumbuulira oba awakaawo waliwo ebizibu manyi bwe tugenda mu kalulu kankubuulireko njagala kino kojja okimanyi bw'obanga weesimbyewo bw'ovanga mu kalulu nga kawedde nga tokawangudde weetaaga okunoonya abantu abatufaanana onaabeko Nsibambi bayinza okugamba nti agudde eddalu tukiwakanya mu kalulu kuba kati Nsibambi yali omubaka wa paalamenti nga yaliyo olwaleero kisankyewe kiggwako yes akalulu kagenda nga ye incumbent kati buli yalwananga okusika obubaka ng'abusika ku Nsibambi buli yali ng'abwagala kati kakubulye mu kalulu omukatuliki nga ggwe ajja kgenda ewa Father Magembe eri egindi ebukalango oba eno simanyi ekiwa mirembe era bw'agenda aloopayo gwe incumbent ne bamubuuza n'omubuuza nti mbalala bali mu leesi ani akutiisatiisa
nti Matiya Sekanjako naawe nakugatta kuli kiti kati ne balyoka bakusabira nga bakakanye munyenyeyo wansi basitule eyiye bino tutera okubulira abakyala omukyala wo olina okwogera naye n'amanya bw'agenda ku musawo n'ajja ewaffe nga osusse okutambula ng'ayagala ddagala erikujja ku bwenzi eddagala erijja omusajja ku bwenzi liri eri olimanyi ate nze nalimanya ntya baliyita bwavu omusajja yenna akeera ku makya n'anoonya essente naye olumala okukwata ssente mu ngalo bw'ati kyaddako okunoonya okimanyi anoonya bbeere nga tanonoonya kirala era abasajja akwata ssente n'atazitoolako kuziwa mukyala nga tanazikolako birala taliiwo ku 100 kuyinza okuba nga tekuli n'omu nga bali mu miliyoni nga kuli basajja 100 kwe kuli aba ate abo nga be bakodo bali be bayita oba kamiimo sitakange ne sitakange gwolabanga sitakange awali ekitonde ekikazi ensimbi azigaba tezale tunazifuna bufunyi kati bwogenda ewa jjajja n'omugamba nti jjajja musajja wange Matiya Sekanjako asussa obwenzi njagala jjajja kumukobako bwenzi jjajja njavuwa buli ssaala yonna gy'onoosaba ku kyoto oba luddawa byonna gwe bigigendererwamu bo bajjajja bali bajja gwe tojja kubimanya nti bamusindikira bwavu wabula gwe buli yosaba nange musajja wange yave ku bwenzi yakole ebigeyabole kati bo bajjajja bwe bagenda ewa Sekanjako gye babasindise bakwata mu nsawo kubanga obwenzi ogenda mu loogi kati wano mu Kampala loogi eriwo eyalayise emitwalo egi gwoleeta mu loogi ojjamu wa transport emitwalo egi ate togenda mu wa transport ekajja kunywa akacupa ka soda nga ku loogi eyo ka 10 ate naye tajja kanywa yekka kubanga ojja wulira ng'oswala bw'aba akanywa yekka kati naawe olina okugula wadde enjala ekulu abasajja bagezi nnyo bwatwala omukyala mu woteeri ye enjala eyinza okuba nga emuluma nnyo naye ng'alinamu omutwalo ogwo n'agamba nti nze namaze dda okulya saba kyoyagala ni bulungi naye nga n'ekigulo tekikoze eki teyakiridde era kyovulaba ndabula nnyo abawala bakuula abasajja babiveeko nabagamba nange omusajja akutwala mu woteeri ng'omugwikiriza ng'alina mutwalo ogwo n'atalafiya ye ne yeefuula nti mukkufu nze ndi bulungi omanyi ogenza okutuuka nga nva kulya mukwano gwange Sewandagi yantuteko mu woteeri awo ndidde kati ate bwe nnyongerako ssente mbanga azoonoona naye ng'enjala embusiiyiika ng'eruma oli nebyoli omulya mutima buli lwoli awulira nga buli bwomera nga naye amira so kati ne bannaffe bano abagenda mu kalulu ekimu ku bijjako omusajja mu kalulu nga bavuganya bakujjako obuganzi ne bakwambaza ekizikiza naye omanyi tujjako naye omuntu atuwa essente tukolenga puroguramu eyo kati babalonzi ne babanga batunula bwe bati takumanyi n'olutulako bwati nakukyayirawo nga takwagala nafuna ebitalina kyeyankola naye simwagala Kadula Nsibambi byeyogera byali akoledde abalonzi omusajja w'olina abaana 40 b'oweerera ofunawo oti obululu 7 nga buli baana 4 ekitone nnyo mu famire yaabwe balinamu abazadde 2 ne bannaaye ate si alifunye obululu 8 so ayinza n'otugwako eddala nga tutegedde kati Nsibambi yensonga lwaki gambye nti ngenda kutuukako ku Jaliya City kubanga nze Nsibambi mukwano gwange so bwe naatuukako ku Jaliya City ngezeeko okusikaninga environment ndaba oba ddogo bwe linaaba ddogo nja kuyoolawo ettaka awo ku Jaliya City nzije nalyo ewaffe ku mbuga mbeeko wenditeeka Nsibambi tumutaase naye walitaasiza n'abeekalangala bano n'olaba ki ekyatta Nakimuli n'ogenda ku gulawundi kubanga nawo bagamba birimu eddogo tebirimu simanya biki ono mbaka eyaliyo yaba akigumira ate kati ombaka eyaliyo babimusibako tebabimusibaako omanyi kankubuulire abangi babisibako yaliko mbaka wa parliament era yali mbaka wa parliament Nakimuli gwe yajjayo yali mbaka wa parliament Nakimuli gwe yakola ki gwe yajjayo oyo kati bw'amala omujjayo nadda n'avuganya guno ne bamukuba ekigwo kati abantu we basonga olunwe bwe bati ekizimba we kyabikira abantu bagenda okusongamu nti oyo Sekanjako ku kyalo kyaffe alabika mubbi oyinza obutaba mubbi
naye emirundi egisinga obungi tebakusongako nga toli mubbi naye bakusongerako nga toli mubbi era naawe oba weeyisa mu mbeera efaanana ey'ababbi otambula weebwalabwalaba oti totegeerekeka odda 10 kiro mu ssaawa 5 okeera 11 tebategeera gyokola kwegamba kati omubaka alina kigumira ate kyamukutte takyasobola kukyeyambula kati osobola mutaasa alina sente ate kati yaliko omubaka wa palamenti asoba nga talina sente mugamba mpeereza obukadde 5 toli akuweereza bukadde 5 nga tonaba tandika kukola ssebo basobola kuwaako kikubansiko tukita kikubansiko emirembe gy'ekikubansiko jaggwawo lwaki emirembe gy'ekikubansiko gyaggwawo mwaleetanga ekikubansiko ne mugenda muwone mudde musasule era ebizibu ebisinga obungi kati ebiri mu families ezaffe wano e Buganda ziriwo lwa bukalu bataata baffe bwe baasiba ku basawo ne bafuna obugagga ne bataddayo kubusumulula naye abasaba abo lwaki bagaba obugagga ate bo nga si bagagga ekyo ekizibu oyinza okukyewuunya nga bo baavu bazibu naye nga ssebo naye ne waffe mu mateeka twakinogera eddagala munnamateeka takkirizibwa kwewolereza osobola okwewolereza nedda gwe Sekanjakko osobola okwewolereza naye the moment omaze okweyanjula ng'oli advocate tosobola kwewoleza musango gwo era gundi yeewoleza emisango gye male mabiriizi si advocate ali kweno levo kati gyenkola ki gyoliko gyendiko male mabiriizi kwakola ki kale Sewandagi kwali tugende kuteeka eryayise mu parliament the protection of sovereignty bill ampulira nti miliyoni 10 zayise ku babaka ba parliament each okusobola okuyisa etteeka eryo bapapiridde speed ne baliggusa bulungi nnyo etteeka ekituufu kiri nti bannabyabufuzi baliganye bannaddiini baliganye ebitongole biriganye ebyobwannakyewa abantu ba bulijjo baliganye naye bano kati baliisirizaani abantu ba bulijjo beekolera muntu sekinnoomu kojja olina kyeweerabira nali naawe wano ng'akalulu kaakaggwa ne nkugamba nti ekimu ku byenyiigira Kyagulanyi ne National Unity Platform kwe kuba nti bawaddeyo Yoweri Kaguta Museveni blanka check ajuzemu byayagala blanka check eyo omuntu bw'akwata check n'ayuza akaliifu mu checkbook n'akassaako siginicha ye n'okugi openinga n'agyo openinga nti nannyini mannya agali okwo muwe sente nassaako omukono n'agikuwanga tataddeemu muwendo aba akukkiriza okuteekamu sente z'oyagala naye bw'oyagala miliyoni 3 oba 5 oba 10 kati baba Museveni nga yagisayininze nga agisayiningidde nze kati yona agisayiningira nze bwe nteekamu ekitono ennyo nteekamu biliyoni 10 ekitono ennyo kubanga mmanyi ezo pulezidenti ku akawunti ye ziddrowingibwako ze nteekamu oba gwe nga Matiya Sekanjakko nga gonsayiningidde blanka check nyinza oteekamu miliyoni 3 kubanga MS Media eno nkakasa miliyoni 3 ku akawunti zisobola okubaako era kati bwompa blanka check wano kakati bwebanga oba the Common Man's Party eyo nayo nempa blanka check ntandikira miliyoni 3 kusinzira ku lugambo lwe nabawulirako awo olugambo lufu yalukuwa bifu sebo nayingira wali mu store ya Common Man's Party nga balina DR form nenzira nayo nenzikuba ebifaananyi nengamba ba National Unity Platform bampe yaka video akafaana bwe katyo nga balina we bakuŋŋaanyiriza ki we bakuŋŋaanyiriza DR form tuloke tukakasenti bababba nga tebalinaawo bani aba NUP ate balinaawo tebalina DR form gye bakuŋŋaanya yonna kakati gwe bonsindika n'oŋŋamba nti ŋŋende nyambe omubaka w'e Kalangala tugende ku tteeka lye bayisizza buli omu aliganye bano baliyisizza kitegeeza kati nzizeyo gye nkugambye nakugamba ndi Museveni bamuwa blanka blanka check era n'olumu nalingereesa ne nkugamba nti singa Museveni avaayo n'agamba nti buli mubaka wa parliament ku mukono gwe ogwa kkono batemeko zino engalo 3 ku lw'obulungi bwa ggwanga nga kiteesa kitadde mu parliament ne nkugamba kisobola okuyita
kisobola oyite ne kugamba nti ekiteeso kyokka abaka kye batasobola kuyita mu paalamenti kye kiteeso ekibasalako emitwe n'ekyo okubatemako obugalo busatu oba akagalo ne bwe kuba kubatemako ku ggulu ng'ani akyagala Museveni n'aba NUP n'aba DP n'aba FDC teri mubaka singa gwe mmenyeemu ANT PFF bonna bakkiriza mu babaka abawalabyemu akayana ibakayanye owa NUP yabaddaani basennyonyi bonna bakayanye bataddewo embeera naye nga sipiika awulira owa NUP yabaddaani yakayanye neriddewo pozisioni yennyini yo Ssenyonyi era naye yataddewo embeera andi Ssenyonyi nabadde mulaba ng'ali ku fulowa ya paalamenti kubanga Ssemuju yasomye minority report gundi Nambooze yasomye abagisomye babadde bangi kuba Sseggona babadde nga 10 ne Sseggona yasomye babaka nga 10 era Nambooze leero mu butuufu nanti shadow minister wa Nzit Internal Affairs leero yakozeeko ku kyamagezi anti nga shadow minister by all means olina okusoma minority report bukyanga ajja mu parliament emyaka 17 emabega Nambooze tateesangako nga bwe yateesezza alekana wali tukakanya nnyo Nambooze ate mba mukakanyiza nze gambye era ku mulundi guno tiiki nagikoze eki wamuwadde n'empanvu bweti but Nambooze abaddewo ng'akola emirimu wano prison zaabulwa amazzi najja era n'aleeta lipooti nga yeyo yennyini nambulukufu tamala emirundi we yafa olwo yali akyali mukwano gwa Elias Lukwago neera bakyali yali akyali mukwano gwa Elias Lukwago muganga obu 7 story NBS gye yakola Nambooze agamba ekikwata kwabo omusanvu bannange kinkwatako direct bwe kyamukwatako nga baleese bali mu ezo Nambooze yali ku ludda ki Nambooze ate alina amaanyi agasinga ekibiina ky'ebyobufuzi ate ng'ekikwatako banne omusanvu kimukwatako Nambooze bamuwadde akamere ke bamugamba woviira wano tugenda kujjako essuwaani kati olwo kiba tekikwatako you have to qualify the statement ng'ekikwatako bannange omusanvu kinkwatako okujjako ng'ekibiina kyange National Platform kyekibatunuliza omudumu ate Nambooze bwatyo bwabadde nze nali mmemba we ku Seeke nga ye chairman wange n'agenda nkuba emiggo mu kalulu emiyitirivu ennyo n'ankomerera ku musaalaba nga nkomereza nninga ziri ensinga n'ezaakomerera Yesu naye kati ali mu kino kyekisanja kyekisemba kyajja otandika wano nga bamaze okulayira ndowooza ayinza olayira olwokuna oba olwokutaano kwajja tusibewo ku ssente Nambooze bw'atadde kuvuganya mu 2 bwanadda ajja kuba yeefudde ekitaga era bajjamu kuba akalulu ani agenda okukamwongera kazi luli bwansi bawandya kati ontiisa nti okusiba ne bwosiba sente oziina so aba opposition tobeekwasa bataddewo amaanyi gaabwe bonna naye mune parliament yafuuse nga ya muntu sekinnoomu okusalawo bali bagambye nedda ye n'asalawo n'agamba nti ye naye bajja bisasulira mu maaso eyo kankubuuze opposition eyo yabadde ekyalina amaanyi nga ge yalina nga tetunagenda mu kalulu kati ate nga kyekyo gijjako amaanyi gaayo njagala ombuli obwagitunuulidde mu paalamenti naye walabye paalamenti butereevu ate nze nebimba sibadde mu paalamenti kuba kati naku zino ndi mu bigezo era by the way njagala ntegeeza abatuwuliriza abatulaba olwokutaano luno olwokutaano lw'ensembi y'okubeera wano mu mwezi guno ogwokutaano mwatandise pepa bamutandika tutandika ebibuuzo mwezi gwokutaano gwonna kati bajja kuddamu kundaba ku lwokutaano lunaasooka mu Juuni gwe gw'omukaaga kati awo olwokutaano lunaasooka mu Juuni bajja kundaba ne banaabanjagala buli lunaku bajja kuba banfuna wano kasatuuka mu Juuni kuba nva ku university ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokutaano era olugenda ku lwokutaano emikono nja kuba njijjeko nga njize bugizindi sijja bakiwedde tulina graduation awo nga bandinda ate mwaka gujja nga ngenze kwero DC kati tuddeyo ku nsonga ya etteeka lino protection of sovereignty bill etteeka twalinnyonnyola era ne tubabulira mwami Museveni n'avaayo mu nkola ye ya bulijjo eya kigumaza nga bw'akola ye nteesula ku kyoto okufuuwa gwe n'olowooza nti eseesamu ate ng'ezikiza n'ayomba nnyo n'agamba nti nze etteeka linabawa bye baataddemu si bye biki si byebyo era n'atwe ne general n'agenda mu kakiiko n'asiriwaza abantu nti era bino na bino muteeka tubikoze eki tubijjeemu bwe baatuuse mu maaso ga sipiika Ssemuju kye yabadde atandikirako ng'ayogera ng'agamba sipiika nti mukama wange etteeka bwe baba nga balikyusamu ebitundu 5 ku buli 100 kitegeeza nti biliyoni bagi withdrawing nga neddayo ne baleeta nki mpya
waliwo yazze mu kakiiko n'agamba nti eno biru bagikoze eki bagi withdraw bagi overhaulinze speaker n'amugamba as far as I'm concerned amendment sigimanyi era sinagirabako nze teeka ndimanyi nga bwe lyakoze eki speaker oyo bannaye byabadde mutuufu senga yakkiriza kiri nti balikolamu amendment speaker yabadde ng'agwa mu katego k'abano nga lirina kubeera withdrawn ate nga bo oli yaba miliyoni z'ekikumi eno parliament gyagala erikole ki eriyise endala egenda kuyisa birala eno empya ejja egenda kukola birala era ogambye nti olwaleero lwe twogerera luno lwe lunaku lwaba olusembayo okubeera mu ki awo buli alinayo obuntu bwe alinayo kafayiro kuba buli mpaka alina office parliament etula lwakutaano nanti olwaleero olutula lwakomye ejjo naye olwaleero lwe basembayo okugendawo nga tebababuuzizza kati okutandika ne Monday tutamaguzi babira ku parliament alina okunyonyola ne gwagenda okulaba kunyonyola bibuuzo ani gwagenda okulaba alagawa agenda mu office yani ego manye nakuluta gayo baako semujju badogena ngamba nti manye nakuluta maguzi gyaliko semujju noti ateja kubomba segona tumesoni but a few bonna buli goba kubya kalulu oyina kusooka kunyo oyina appointment nina abantu bange bakuba akalulu naye nga atokubwa kwabwa akalulu nze sikulinaako buzibu ngani kubanga kati nga mukwano gwange Medad Lubega Seggona nga ombaka wange Semuju yakuluma ng'ombaka wange Kabuusu lwaki nti kati okugenda kwabwe tekujja kunnuma nnyo luli Kabuusu tubadde tumwetaaga mu Chambers ne Seggona Katonda watabu nnyo ne Seggona bijirwa yabategeera njamubuuza bijirwa mbu ne Seggona nga naye tumwetaaga mu ki mu Chambers ng'ali bize Kabuusu Chambers yaziggalirawo ddala nanti kati eri mu Chambers yebo yagenda mu parliament Chambers n'aziggala n'agenda mu parliament kati agenda kuddamu kuziggula buki bupya kati ffe abadde bamwetaaga eno mu Chambers tugenda kuba tumufuna Kabuusu ono yafudde yabadde akiikirira abakyala Kalangala mbadde ngene agamba Kabuusu bagenda awo ate yagala kati Kabuusu yesimbe ku kyabakyala Kabuusu talina muntu waawo oba muganda oba mukyala we nga ebyobufuzi abitegeera mu munyige mu kifo ekyo tetulina gwe tugenda kunyigawo ffe twagala omanyi aba National Platform ffe abamu batulinako embiibi ate embiibi ki kakati bona agamba nti tusonze ku Kabuusu oba mwannyina oba ani kati nga batandika okwekwasa ebyo olwa Kabuusu era balina akafaananyi ennaku ezo ke babadde bazunza nga Kabuusu ali mu maaso ga Museveni luno yagenda ne bansi bambi awo yamesinga nga bakataddeko netulete nani netuleta naffe ebirala Kabuusu ne bwakola atya laba sebo naffe netuleta ebirala Bobi Wine nga akutte Museveni mu ngalo wamulaba nga bbaka wa parliament era kibyo byadda ate beesige era Kabuusu aba n'omuntu we yenna nga ajagena omutembeta kyabakola akimanyi munanga ate kankubuulireko ekisoboka ekyokugenda wa Museveni kyokka kimukuba ekisoboka ate lwaki kankikubuulire omala kwekoona nojjukira okubuuka era bannakalangala abamu Kabuusu bamuwangula kubanga teyalina buwagizi Kabuusu bamuwangula kubanga abamu baagaana okugenda okulonda omukyalo oli bwajja n'ayiwa ensimbi mu kampeyini aba Kabuusu ne bagamba bali babawadde omutwalo ogenda okulonda mugambe ne Kabuusu naffe waakiri atuweerezeyo 10 emmeka 2 kubanga balina sente nnyingi mu parliament Kabuusu n'agaana teyazirina Kabuusu asobba nga talina sente teyazirina mubaka wa parliament abaka ba parliament abo bala katulaba nsi bambi yalaajana omusajja yagamba alina ebyapa 10,000 kye kimulaajanya sibambi yalaajana position gyabadde nayo nga bagenda kuba bamuyita yaliko mbaka wa parliament kati nze Sewanda gye nava mu council mu 2011 council erimu ki na kati siriiwo ate nga nali ngafuna so kati Kabuusu musajja wattu ekyokugenda obugenze wa president Yoweri Museveni nga we wabalaba luli ekyo kyokka ne waba alina muganda we nga yasoma nga yagenda omutembeeta ne waba alina mukyala we kimukubera kyabakola kati gwe olina ekizibu kimu tewamanya nsonga yatwala bakabuusu wa Museveni najikugamba sajigamba nsibambi nga bweri nti edibya mutere yasiba ekintu kye
n'alimba bano nti awamba kyaffe kye twali twogerako ekya dialogue kaze wajjajja yensi bambi anoonya bantu baasiba ku mugugu baatuuka nawe wajjajja jjajja amanye nti Nsibambi alina abantu bakoze eki baleese kati Nsibambi bwatuuka mu maaso ga muzeeyi ye n'amugamba nti obalaba abo bonna abona bakabuusu bange baki era n'amumatiza bulungi nnyo nti ffenna tugenda kwambala ebisaati ebyaki ebya yero Nsibambi agenda okudda mu bane nti jjajja tugende twambale ebisaati ebyeru nga nedda ssebo Nsibambi ekyo si kyatwale wa Museveni ffe kyatwale wa Museveni twagenda kuteesa naye ku lwa bulungi bwa ggwanga so bakabuusu kye baali bakoze ekyali kyatte wa Museveni ffenna tukikkiririzaamu era nze nkiwagira 9 ku buli 100 10 nze nsigalizanga munnamateeka nze nsigalizanga munnabyabuwangwa awo ndekawo bajjajjange we banaatuula noyagala bajjajjawo naye nga kabuusu ye wadde kiri bwe kityo baali bagenze mu dialogue n'ebirala naye nga nakiri nkikugambye kati gwe notuteekako kino nakiri nkikugambye nti omala kwekoona n'onziramu n'okola ki ojjukira okubuka naye nga ye kati kabuusu bw'amala okugwa bwe nkugambye bali bagamba nti tuweeyo 2,000 naffe tugende tukole ki nga2,000 tetuzirina bwe twalina 2,000 ne basigala ekawa ne basigala mu nnyanja nga balonda olunaku lwe balangirira nti kabuusu takyali mubaka wa parliament ow'ekyamuswa enkya abayaaye bonna kabuusu bwe yali amesa okukwata abavubi mu nnyanja ne bambala nga bwolaba wano Lukwago bwe yavaawo abatembeyi bakyali ku nguudo ye walabye amazzi ewa amu wagalabye amazzi naye kojja wange hamu oyo simanyi hamu byabala kubanga ebintu ebisinga obungi oba bibala atya luli yafuna nalweyiso jeno n'amuwolereza ne bavuluga kojjange Lukwago nenze ekinsanyusa nti hamu ne Lukwago bombi ba Luganda beddira kimu si ba Luganda era bombi batunka naye simanyi njagala kusinkana kojja wange oyo hamu taatawo ombuulire osobola musisinkana vumanya tutakitaawo njagala musisinkanako ntuule naye wano ng'atudde wali nga ntudde wano n'ebibuuzo byange byenteeko mubuuza nga mmulabako bwe nti maaso ku maaso negwenze bulijjo simanyi kapayoniya moolo ako nako nti kayingira amazzi omanyi amazzi gakayingidde mpaka ku fulo kumpi ey'okubiri kana akapya kali awo nga ku mapeera anti amazzi tegakyalina gye galaga eri Kampala bagizi kuba nalaba Lukwago ng'ali ku TV kati olaba mbugwe singa akazimba akapayoniya moolo tekabadde kako nga ina gwasonga mugo bali naye ku seeti nali kamenye kajjene nti katahambu ne bannannyiniko ate waggulu kaliko wooteri kati lwaki amazzi ne payoniya moolo gatuuka amazzi gaffe gano mu kibuga Kampala egyo emyala gy'olaba obuzibu buli ku ffe ababeera mu kibuga Kampala naye waffe gyembeera Ekirinyabigo oba Maganjo oba eri buno buzibu bw'amaanyi abantu tebakyalina we bateeka kasasiro enkuba olutonnya buli muntu adduka kasasiro bamukuumira awo awaka waabwe ku mbalaza olaba obuveera bwolaba bwa kilo 5 bu kilo 10 obubeera buyimiridde ku mbalaza z'abantu oyo aba kasasiro enkuba olutonnya beppa buli muntu asitula kaveera ke ng'ayiwa mwala kati webayiwa mu mwala jjukire no hamu yateekamu ebibaawo okukwata konkuriiti ono bino bisobole okukola ki okunywera kati biri byonna ebiveera bijja n'amazzi ng'ate ababitadde mu bantu nga 20 ne bikuloginga omwala ne gukola ki ne guziba kati bwe guziba ng'ate amazzi tegalina bwe gatuuka bwe gayingira mu mwala guli gadda mabega gagenda geepayiringa nga bwegakola ki nga bwe gadde emabega kati we kugalabanga neno waggulu ku Kampala road amazzi gava kubaga batika kyalina gye galaga eri ne ganoonya sport ennafu ne gaprotrudingira awo ne gakola ki ne gakuba naye ng'obona bonna obuzibu bwa hamu Kiggundu eri emmanga taatawo naye ffe twamugamba ng'akola ebyo kati nalabye ekizimbe kyatuuse eri ewa Kisekka kwolwo oluguudo baluyita batya Kyaggwe road bayita Kyaggwe baluyita batya oluguudo eyo si Namirembe road kuba Namirembe road lwe luwali olwo baluyita Kyaggwe road olukka wansi bweruti kwe twalabanga wansi okwo kwe luli ekizimbe nakirabe nga kukituuse era wonawona nzikiza njereere kati simanyi ababbi bano abadde batubbira mu myala hamu agenda kukola ate okubajja mu myala eyo wansi babe nga tebakyayingira eyo wansi mweyo byazimba ate okutubbirayo kubanga ebizibu kyali bingi ekizibu ky'amazzi gokka
ekizibu ky'ekizimbe kya Sahaamu ekyo si mazzi gokka gakyajja mu bantu n'abo abaana ababbi abali ku nguudo okwo ababadde batubba okufaako obufi bonna ogenda kubalaba nga gye bali wansi mu binankani nga bayimiriddeyo kati amazzi gagenze okujja nena kojja naye anyooma kojja Lukwago eyo Pioneer Mall gyayita akazimbe kazimbe era balina enyiga gye bakanyiga tukalaba kojja naawe kati okalaba kavayo olumu ng'ekizimbe otandise okunyooma ekikobunafu asi kikabunafu naye nga enyiga gye bakanyigamu ka Pioneer Mall era okalaba sebo kizimbe ekiri ku ploti esussa decimal 3 kiweza decimal 3 awo kiba kizimbe decimal esukka 3 kyo kyennyini ate ploti yonna kigituddeko tebalekawo balekawo just nguudo pavements za nguudo ekizimbe ne kituula munda monna simanyi eyo nzimba mpya naye ate bali mu gavumenti olanga abazimbye ekizimbe beekolera buli kye baagala tewali abakuba ku ndoza gavumenti bwekyuka bijja mmenyebwa ekibuga kitereezebwe bulungi mu mateeka toyinza obutabimenya ate mu mateeka nga babitereeza bwokwata obuyinza esooka ng'ojja kukwata bano abaakola ki ababyapuluvinga nga bwewetaaga okukwata kati okubimenya weetaagayo ate etteeka eddala eribimenya naye kati ojja kusanga nga ate bw'ona agenda mu buyinza ng'ate bannannyini bizimbe ebyo bennyini bye bali mu paalamenti kati nga balina okuyisa etteeka eribimenya ekiringa amasomero gano agatumenya nti amasomero gatulega bbeeyi naye abatula mu body room okusalawo ku buli kimu be balina amasomero ate nga bonna bagagga lwaki Uganda abantu balina omululu mungi ndowooza era walaba gundi ono minisita Muyingo bwe yali asalawo Okero gye yattira abaana bana eryo yaligalirawo naye nga ku masomero ga Muyingo tewali somero tafiirangako mwana ate si omu si babiri si basatu ye ababa bafiira awo abigattira awo n'ensimbi ze n'amaanyi galina nga minisita ne bibula naye wayi kasita nabo Museveni yabasiibudde baani baminisita bonna kabineti yasembayo gye yakyeyalinga yali yakummande n'abagamba nti bagenda afulumya empya weebali naye nga kati ministry permanent secretary be bakola ennyo njagala kifo kimu kyokka nze kye njagala mu kabineti yonna kifo kyani ekya Sam Mayanja ekyo bwe bakinkwasa ebizibu by'ettaka mu ggwanga liba tegeza Museveni bwakuwa ekifo osobola okukola nze nkolera Uganda seŋŋamba President Museveni mu gavumenti n'agamba nti kyesobola kukola bwe bwala DC naye obwala DC nange sibukola musajja alina diguli 2 kati nyongeddeko ya 3 ng'opa obwala DC obwala DC babongeza kati bali ku milioni 10 ekizibu si ssente oteekwa okubeera ne kye bayita integrity naye ate gwe obwala DC obusobola sisobola bukola bakuwa obwekayunga nina diguli 3 eyekayunga Kalangwa baba musse ate kati RDC asinga Kalangwa amaanyi daba Sewandagi tulaba kati nze ate nga kati wano wendi Kalangwa musinga amaanyi kati ate wakyo nteeka ku bwala DC nafuye mbenga Kalangwa yanfuga obwala DC bo nange sibuwagira muntu butwala naye nongamba nti kati nze minisita w'ebyettaka ekizibu kyebiba ky'okusengula abantu ku ttaka mu Uganda kiba kiweddewo solution nina I have a solution once and for all oyo Sam Mayanja ye yatwalayo fitina ye n'empalana gy'alina ku Bwakabaka bwa Buganda kati buli kintu kyonna agenda kubitabangula butabanguzi tagenda kuterenkeza kankubulire kojja wange omuntu alina half acre nga yattaka wonna woogirina osinga alina ekibanja ekya acres eyo ka efumula gyentwala mu ttaka Matiya Sekanjako olina yiikaze ettaka 10 kuliko ba anodi 30 naye balinako ebibanja anodi alina kya eka 3 mugjeeko 2 emugimuwe 30% wagano bwalemerera okwegula anti Mayanja bwavayo nayogera ebyekisiru ebyekijega ng'ate birina mu tteeka ntambula nalyo wano okwegula kuli mu mateeka naye yakwata akazindaalo n'anyumya ebyekisiru mbu amateeka omuntu yenna bw'ajja n'agamba nti weegule oyo aba kulimino era mukwate omusibe executive order eya pulezidenti yayogera bweti ne bweti erirudda mu executive order Kristo agenda kuddako anti bwaddako nga ffe tumanya nti omulimu gwa Museveni omukulu gwakutabangula omanyi Museveni ekitufugisiza emyaka gina 40 Museveni atufugira mu kavuyo abantu abatabanguse nga tebakwatagana banguwa okufuga kati ba national platform ebizibu ebigirimu ebyo tayina bizibu
bine byanyazi ne bannaabwe nenyanzimbwa bamukuba bali munda kusira kugenfuna ekyo nakyogera ndulira nakikugamba nyanzi nti abamukuba bali munda era alaja na musajja wa naye aba NRM basa sponsoringa amawulire ne gawandika aba NRM abali mu National Unity Platform bebakuba manyi National Unity Platform kuli bantu 9 beina ekyenda mu abasatu ba NRM okujjako abawagizi bakadeidei naye kababeraabo ba foot soldier bola baabo era toyogereranga ebyama byabali foot soldier foot soldier yenna nze okwogera ekyamanga nga waliwo wene toyogera kati ate wadde ogamba nakya foot soldier kabese ennyonyi ng'ali obadde ogamba nti ate nagikyawa ate kati gugambi tusobola kwogera kyama we bali anti oba oyogera ne jjajja butereevu kati obadde ompakanyako ki lwaki ongamba nti nagikyawa bukyayi jjajja ye yakimala ba National Unity Platform ge matu ga jjajja muki olaba n'abali mu diaspora abali mu diaspora bonna bakozi ba jjajja nakugamba Simon eyanvuma wa ne gamba nti akolera jjajja ebikola byakola byonna olaba kuliko ekikyuse ate lumbuye naye nagamba akolera jjajja ne Rasta yangambe mbu erinnya lya lumbuye liba linnya lya mawano nga abantu beezalamu naye nga bonna bakika kimu ebyo bigambo byabadde bya Rasta lumbuye taninaako lutalo saagala kuba naye lutalo nze yamenyedde ebika byaba amanya entuma gye tukatuumamu Rasta akolangani mu kika kyewaabwe Rasta kubanze ewaffe ndi mukulu wa nnyumba ndi mukulu wa lujja katuga era yangereza kubangabi nti nalubega ne beezalamu oba namulindi oba katugambe oba ne muwonge ne beezalamu bakutuuma lumbuye najja amannya ago nti mannya yagayise gaki mannya ga mawano kati nekinzizaayo emabega bembadde mpulira bagamba muno lumbuye bamuzala musengaawe nenzikiriza nga bw'ogambye nti ojja kutuwaayo program tufune sponsor ey'obuwangwa manyi kati oguguba mulimu ebyo emitwalo 5 ddala gisobola obbula abantu bano sisobola kutuula wano mitwalo 5 nawe esaawa namba njogere mitwalo nefuna inflation nga mitwalo 5 kati oyagala sente mmeka ekyo nenyo ziba milioni 5 tetugenda zifuna n'emitwalo 5 najyo tubadde asasula buli mwezi okukola wano program ng'ekwata ku buwangwa egi emu ey'essaawa egi mba njagala obukadde obwo kati olunze nga ndyako ndya butaano buba bubwo kati ate olunze ne musajja wange gwe gwomanyi bye mukola eyo bwammwe gwe omanyi kye mba nkoze mu ssaawa ennamba bye mba nkubulidde ebikwata mu buwangwa mu ssaawa ennamba kiri kyeyangamba ekituufu si kituufu ekyalumbuye bw'olinda etaano ngenda kunnyonnyola kubanga nze n'amannya g'abantu nga amanya agatuumwa abantu olw'obuzaale erinnya kye kigambo ekituuma omuntu oba ekintu kyonna baliyita linnya so tulina amannya ag'enkalakkalira tulina amannya ag'ebibinja tulina amannya ga bika 4 ago ag'ebibinja tusobola okugamba nti ente ero linnya lya kibinja nti waliwo ebisolo nga byo babiyita nte omuntu ero linnya eritegeeza ffe naye erinnya ery'enkalakkalira erituuma omuntu nago galimu ebika mulimu amannya nga ga buzaale mulimu amannya nga ga bika mulimu amannya nga mapaatiike mulimu n'amannya omuntu gafuna ag'engero kati amannya ag'ebika sentamu linnya lya kika si lyange lya kika kya mbogo si liryo liba lya kika era sirinaako copyright yensonga lwaki basentamu osobola obbasanga nga baliyo 10 bwebambuuza erinnya lye ery'ekika yeggwani sekanjakko eryo linnya lya kika kya nkima naye si lyange yes era ye identifier yo mu kika ky'enkima eryogera ku ggwe kyobola abantu bagenda ne beesiriwaza erinnya eryange nze sentamu Mukasa Sewanda baga nti wakijjawa kabaka yalina amanya babitandikiriza ennaku zino naye nga byakutusiriwaza kabaka talina mannya alina ki alina amanya Mulangira Leonard Muwenda Mutebi bw'akola emikolo n'agiyitamu n'afuuka kabaka tuba tetukyamuyita biri olwo aba afuuse kabaka ensulo y'ebitiibwa nga buli kitumuyita kitiibwa yensonga lwaki buli kyolaba kye bayita kabaka kitiibwa si kitiibwa so si kitiibwa empologoma etiibwa sekesa kye kimu ku bisaanyi ebisinga okutiibwa cuucu
Lusubi Lusajja Nantasubwa Mugendo limu kubisinga okutiibwa. Lukoma Nantawetwa kyekimu kubisinga okutiibwa. Magulu Nyondo tegalinnya mu kateebe. Buli kyowulira kitiibwa. Kyekiyise ekitiibwa. Kabaka y'ensolo y'ebitiibwa era kabaka tebasobola kumugamba. Obadde wali kumanya. Tebasobola animula kabaka tebayinza mugamba nti ow'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka. Kubanga ye yagaba ebiki? Ebitiibwa. Ye y'ensolo y'ebiki? Y'ebitiibwa. Kakati kabaka taba na mannya. Abana bitiibwa. Ffe abakopi ffe tulina amannya. Naye amannya bw'oba oyogera ku linnya nga bwe nagambye nti erinnya kye kigambo ekituumi. Bwe liba limu baliyita linnya. Bwe gasukka mu limu mu bungi gaba mannya. Emu eba nte naye ziri ennyingi nazo nte. Okitegedde? Kati Sewandagi. Kati lwaki amannya ag'ekika. Lwaki nkugamba nti amannya ffe tulina mannya. Nze Sentamu. Nze Mukasa. Nze Sewandagi. Eryo terisobola kubeera linnya. Olina mannya. Lwaki gali mannya asatu? Lwaki gali mannya kuba gali ameka? Asatu. Era lwaki gasobola kuba linnya limu? Kangeze kati kugwe saagala kugeza ku nze. Gwe Matiya Ssekanjakko. Eryo si linnya. Ago mannya. Lwaki mannya? We baakutuumira erya Matiya si we baakutuumira erya Ssekanjakko. Erya Matiya baakusanga ku bbatirizo. Era Father ng'akuyiwako amazzi n'abayiwako amazzi amatukuvu. Abamaleko kazambi yenna ebyo Mukama yabitugamba. Kati we baakuyirako amazzi ago mu bbatirizo. Father we yakuweera erinnya lya Matiya. Eryo n'olifuna. Ssekanjakko bwe bamala otegeeza jjajjaawo nti twazadde omwana n'agamba kitaawo omwana oyo ye Ssekanjakko yali kutumye Kafeero oba Lukwago. Kitegedde? Oba ekirala kyonna njagala wali amannya ag'ebika ogaŋŋambye. Yes. Kati waliwo amannya ag'obuzaale. Nga linnya ki? Ng'omuntu afuna erinnya olw'obuzaale bwe. Kankuwa ekyokulabirako. Wasswa, Kato, Nakato, Kamya, Kigongo, Nakamya. Ago mannya tugafuna lwa buzaale. Nti mu buzaale obwo abalongo bwe bazaalibwa mu kika bajja n'amannya. Bo nga bo balina agaabwe. Ng'asooka tasobola kuba Kato. Ateekwa kuba Wasswa oba Babirye. Azzeeko n'Abakato oba Nakato. Kati gwe bazzeeko omwana gwe mbadde mulina gwe bazzeeko n'afuuka Kigongo. Ne bw'aba abadde alina erinnya lye nga ye Matiya Ssekanjakko olwafuna erya Kigongo. Ne bazaala omulala abaddako n'afuna erya Kizza. Musisi bw'ayita ng'atwala abaana bonna ababeera mu mbuto abazaalibwa abawala babeera bamusisi ne namusisi. Bino ebya namusisi baakabitandika ennaku zino. Edda musisi teriyo musisi mukazi. Edda kyalinga kitya? Yabanga musisi nga ne bw'aba muwala aba musisi. Kati tugende ku mannya amalala. Amannya amalala kati gwe osobola okuba gwe Matiya Ssekanjakko. Naye olw'okubanga oli MS Media kwogera kyekigambo kyo erifuuka linnya lyo. Ago tugayita tutya? Eryo paatiike. Amannya amapaatiike. Omuntu asobola okubeera ku kyalo ng'anywa nnyo omwenge ne bamuyita Mawoogaanyi. Ng'ayambala nnyo sapule ntuma Kasapule. Okitegedde? Tugende ku mannya amalala. Nga muwemuzi ne bamugamba nti oyo Usunsa. Tugende ku malala amannya. Amannya amalala. Kati gali amannya amalala agasinga obungi gegambye ag'obuzaale. Nkugambye ag'ebika, ag'obuzaale, n'amapaatiike. Then waliwo n'amannya gano ag'engero. Ag'engero, yes. Sentamu nkadde togiteresa munno. Abantu bagatuuma abantu nga balina ku bye basinziirako. Ensibambi lya ngero. Ensibambi Edibya Mutere. Lya Lugero. Linnya lya Lugero era lirina bwe liggwayo. Ab'ekika ekyo balina ensonga mu kika kyabwe lwaki omwana bamusima. Katugende kugamba wana amannya gama wana. Ago gaba ga buzaale. Najja Lwambi. Nakumusana. Agamanya agafaanana Nakimu. Erya Lungu esagala biteekamu kubanga mu mannya gemmanyi Sirimani. Nakimu liba litya? Kumanya abuzaale ye mwana azaaliddwa ng'omumwa gwasembwe. Najja Najja Lwambi. Najja Lwambi diye abazaaliddwa atya? Nga omu ku bakadde baafudde.
abamu battana maama waabwe afudde nga ono akyali mu lubuto oyo naddala najja nga kati omwana gwe bazadde nga oyo najja mwana atta nnyina yes ye yajja lwambi maama naafa wakati mu kuzaala ye omwana n'asimattuka kati abaana be bazaala nga abakike kimu beezaddemu amanya gabamanya ki kojja ntera nnyo bigamba mukwano gwange Megatron ndi saagala muntu ambuuza kibuuzo kye siddemu ekyo wakakibuuza emirundi ena naye nga mpeta bwe nti nga saagala kikuddamu negamba kati ekyo ndikikuddamu nga basasudde puroguramu eyo kale kukenderezaako bajja kumpa akakadde nga bw'oli gwe kojjawa kati ate nze ntwalako mmeka kati baleeteremu 2 ntwalemu nawe otwalemu wakiri kakati gwe alina ebyuma byokka ng'obuuza bibuuzo ofuna otya miliyoni 2 aŋŋamba balete 2 otwalemu nange ntwalemu toyagala atwenkane tetusobola kwenkana naawe nze encyclopedia nze nanyini mutwe kati nga kati bwano bakuwaako tompaako nze abantu abo nga bakopi bazibu naye wakiri batuwa likes ne views naye asobola okugamba waliwo eyansuubiza ssente emitwalo 3 negifuka gya sebaana kizito gye yansuubiza oba Australia bamuyita Byalugaba Thomas musajja waffe abeerako nnyo yali munnamagye wano n'agenda ndowooza ebweru eyo naye sebo amafuta g'emitwalo 3 tegatuukanga Thomas Byalugaba omutegedde yakubirako Thomas Byalugaba kojja wange nga wamukola bubi yali terisa amafuta nga olaba akwogedde kojja nga tatera kwogera naye olaba akwogedde kakati mwamusewanda ndowooza ogenda siibula tuve wano mukama wange neyanzeege olw'omukisa guno ogwompa buli lunaku okwogerako eri abawuliza ba MS Media era njagala n'okwebaza abatuwa views kubanga senga sibbo twali wale tusobola kubaawo ate n'okwebaza abo bonna kubanza okujja wano ku mukutu sisasula mbeerawo bwereere era nammwe temunsasula naye bakuwa views at least ezo zituyamba okulaba ng'omukutu gusigala gukola ki gusigala gutambula abo mbeebaza kuba bakola kyattendo naye neebaza nnyo n'abatuwa comments n'owuliza bye twogedde n'oteekako comment naye nyigira nnyo abo abeegeziwaliza mu bye twogedde commentinga before even buli waggulu omanyi nabagamba era njagala kiddamu ebyo waliwo enjogereza ez'ekikopikopi ezo buli waggulu omumanyi waliwo omumanyi asinga kunze terukola mumanya ino banga asinga nze byemmanyi eriya nenkana kubimanya naye teriyansinga kubimanya chuwa anti ngenda okujjano nga nkoze research nsomye ebitabo mbuuzizza abantu nga 8 kati ntudde wano nnina obwongo bw'abantu 10 kati oyansinga byenjogera alina obwongo bw'abantu bameka wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero mwami Sewanda ndowooza obudde naye abalina ebizibu ku ttaka tebeerabira okutandika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ngenda kuba mu woofiisi full swing nga nkola mirimu gy'abantu bange paka mu December paka mu January nga amaze okugraduatinga ne kati waki tozze wano n'ofunawo ku ka woofiisi ko era ngenda kuba ne woofiisi wano njagala abagundi bano abagundi abo bamunyagwa bagambe munyagwa ate kati nga nabo bapangisa bampeeko office njagala okuba ne woofiisi yange bapangisa ku mugagga wa wano sebo kati njagala wano woofiisi abantu basobola okunsanga wano kubanga namwe muba munjagala olwo mujja kubasaba munsanga mu office yange okukola obutambi bwammwe buno mba sikyatuula wano wabweru mu compound yammwe eno muba mulina kujja mu office olwo ate muba mugenda kujjuza n'akapapulo okundaba biba tebikyali bino biba tebikyali bya kuba simu taleeta nnyo gundi mafandali ani nze muwa ebiragiro era sikutuuka ku sekula ne mugamba Sewanda gitumumanyi sebe tuyiseewo mutabani waffe erya mutabani ojja kunsanga erika wano ku woofiisi oba ozze kulaba kanso Sewanda osomye namba era ng'ayagala omukubira essimu 0702 43 88 52 bw'oba oyagala consultation nga yabyattaka sookako emitwalo aga sijja kukwata simu ng'onyumya mboozi bw'oba oyagala biri ebyaffe ebyobuwangwa gy'osookako ebirala ne tubinyumya ate bw'onkubira essimu n'ompereza message ku WhatsApp naye nkugamba ngumiikirizaamu olina kugumiikiriza nze ebyange simala gabikola ffa kubanga emirimu gy'okulagirira giiti n'ebimu bw'onkubira kati bw'enjogera naawe ate mmala okubuuza abakulu ninda n'empulira obubaka bwe banampa ekiro bampa obubaka ekiro nti Sekanjaka yakubidde essimu byayogera si bituufu era togenda naye
singa wakati waba wa dini nolaba bulabinga yamukubira essimu nga yekka yamukubidde dini gwamusinga yakiti yajjako ewuwo kubana bw'oba otambula ng'olina ebikugoba toteekwa kubuulira yadde mukyalawo kubanga mukyalawo kwaye munafu bwe banamukwata bwe bati kijja beetaagisa kunyiga munye bati na ngalo tebajja namuteekako yadde kamagalo oba ki wabula oli anyiga munyige mukono bw'ati awulire nga kajjiribwa kamukute atandika okugamba nti aa namuwulidde ng'ayogera ne Ssekanjako ng'ayogera ne Ssewandagi ng'era amugamba bw'ati ne bw'ati baseo bayinza n'okukwata obukwasa akaana ke ne bakateekako ekiso wano ndegayiridde temusala akaana kange nze omusajja yankuba lwire bankwata yakola ki oluyiya lukubanze muwala wange ng'atula lyambuuza Sentamu Ssewandagi gwe tunoonya yajja nyambadde akapala akampi nenvaayo nenzigulawo kati ate wali okoze ekyawo mu kubwagala waye musajja we bamuyita Bukenya Kyakyambulozi yali andeetedde ebizibu ate naye ne bamukwata ku olwo naye bagamba nti Sentamu Ssewandagi gwe tuzze okunona era bankwata baali bampita Kyakyambulozi bo nga gwe bayagala nga bamanyi nti nze nabyogere naye nga banoonya Sentamu Ssewandagi tumaze ennaku mwali ku leediyo ebitwalinga tubyogera ku leediyo ku Mambo Bado bansanga emaganjo nvaayo nga nyambadde akapale kange akampi ne baŋŋamba nti sebo twagala Ssewandagi omanyi waali ne mbabuuza Ssewandagi mumwagaza ki tugambye twagala Ssewandagi konze wano si waabeerera taliiwo ekisajja ne kinkuba oluyi nga n'omwana we alabaawo nga kawala kange kali awo ne kagamba kakali ate mulaba yeye ate kati mumukubira ki era oli yagamba bugambi nti teka mpingukwoyo nga bakutwala bwe bwe bantwala ng'omwana yandoopye kati mukwano gwange eddiini lubo walala babanga bakutwala nga waliwo ekikugoba yadde mukyalawo tomubuuliranga n'essimu yennyini yali alindafuna wagireka wano ye n'avuga n'agenda kubanga banasajja tebasobola kutulakinga essimu ne bw'ogijjako asamubamu eryanda essimu ne bw'ogijjako eryanda nga layini mweri era bagitulakinga bajja gitulakinga ate essimu eno ogiraba ne bw'ojjamu simu kaadi n'ogula empya n'ogiteekamu essimu ejja kuloopa nti mwabadde mu layini eno kati mugenzeemu eno essimu yali alina gireka n'avuga buvuzi n'ovuga buvuzi n'ogenda gy'olaga n'ofuna kasimu kalala ogula kapya ne layini n'ogula mpya layini mu mannya malala ne bakusaliza eyo n'otandika okuba ate era tokuba ku layini za mukyalawo okuba ku ndala wali eya Anodi omugamba nti ntwalira mama w'abaana ayogere naye ate naye ndowooza Anodi osooka mu briefinga mwogerera mu koodi temwogerera mu bigambo timpa mukyala wange ate ne bw'okuba essimu njibuga ndi Anodi njagala mukyala wa Ssewandagi awo ŋŋendera wali waali njogereko naye nga toyogedde wuwo kati Anodi bw'atuukawo ewa mukyala wa Ssewandagi nga nze Ssewandagi ate kati tobyogera kubanga obusimu bwaffe bwona ennaku zino bulina ebizibu bingi buli kodinga nze kanaakange buli simu gy'okubako nze ngisangula negamba nti ebyo mbijjeeko naye buli simu gy'onkubira ngirikodinga lwaki ngirikodinga kwewala bigambo byenjogedde ne Matiya Ssekanjako nampaayiriza nti yamugambye bino kati bw'oba oyogedde birala nze nzija obujja recording nga njizannya nti mu byayogedde ekyo mwekiri nti tekiriimu emboozi tebankadde ajimye agikaddiya naye mweyigiriza nnyo okwogerera mu koodi kikulu nnyo naddala mu mbeera nga bakutulakinga kozesa nnyo koodi ez'Oluganda koodi osobola okukozesa koodi ziri international codes naddala koodi zetwogera mu Luzungu ne mu Luswayiri ezo buli muntu azimanya amanyi koodi neemuyo osaa n'omutuma firuda nga mmotoka ya firuda anti kati ffe abagezi abaasomako ku byekikessi bw'ogamba firuda era nnyinza okkimanya nti oyo ali mu firudi nga bagambye firuda waali awo nti firuda ali mu kufuluma kati naye baba bagiriko tebategera firuda kyafuluma era bw'ogamba nti firuda waali awo nteeka munnankani wano nti munoonye ku bantu bano bwe tunoonya akaani avuga emmotoka eriko firuda bayinza omutuuma Nowa bayinza omutuuma Otoyoti bayinza omuyita Oyoti nosobola n'omutuma Kasanke kati bw'omuyita Oyoti era nze nyangwa mangu nnyo nemanya nti Oyoti bw'oteekako ti n'oteekako tekifuuka Toyota ku bano bwe tulina wano bwe tunoonyaako bano kuliko avuga mmotoka Toyota nze nyina gwe nakyatinganga naye nga namuwa kooli mga nti bwe nkuweereza message oba bweweereza message nga gwe alina essimu oteekako bu emoji obwo nga bukaaba obwo bu emoji obukaaba obumanyi obugira buti kati ne bweweereza batya message 10 nga tekuliko bu emoji bubiri mmanya si alina essimu ati izo kodi ate ziba za bwenzi nzimanyi kojja wange wali ku mukyala wonna wabadde osinzira okubeera nga otwala olunaku olwaleero tugenda kukoma wano
tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.